Abatuuze b'omu Mbale bawanjagidde poliisi n'abakulembeze mu kitundu kino okubawa obukuumi bawone ettemu n'obunyazi byongedde nnyo mu kitundu kyabwe. Ku Lwokuna lwa wiiki eno omuntu omulala ng'abadde mukuumi wa sitoowa za mmwanyi mu Magezi Seeru Namakwekwe mu kibuga Mbale yattiddwa n'amasasi ngo neeyawozezza omuwendo gw'abantu abana abaakattibwa mu myezi 2 gyokka. Ekiyise emabega tulina omusirikale abadde atutuuma bamuggyako emmundu ne bagitwala ne yunifoomu ne bagikomya ne bagisuula mpaka na kati tumanyi owali oba kyava ku ki. Sekendere wali omusirikale yajja okuuma neera ne bamutulugunya ekiro bagenda okukeera ku makya nga bamukubye naye tebalina kye bamutwalako. Kati ate olwali obugenzi okukeera ku makya ng'omusirikale waffe abadde atukuuma bamuse. Nga ffenna tulumiriddwa ng'abantu naye nga tukoze tutya abantu abo tutwadde ku ddagala ki erituyamba abantu abo tube nga naffe tubakwata. Bayitiriza kuba kati ennaku zino ze tuli kugendamu Krismasi tennaba kutuuka naye abantu bafudde ekitalo kale twagala gavumenti eveeyo etuyambe naffe tubeere nti tubeerako mu bulamu obulungi. Buyitiridde tetulina kyakukola ate nga tuli bakozi tukeera kutambula ku makubo kungi. Obutemu bw'ekika kino bungi mu Mbale buyitiridde si wano kawasoose wali ku Kumi Road omwezi guno batugumulawo omuntu n'emmundu. Guno era mulundi gwakubiri mu mwezi gwe gumu ng'omukuumi attibwa n'amasasi mu kifo kino kyennyini. Ku ttemu lino kw'ogwatta obubbi nga batunzi b'amaduuka 2 era be baakattibwa mu kibuga Mbale mu myezi 2 gyokka so nga abalala bateegebwa mu makubo ne banyagululwa. Poliisi yakwata abasajja 7 beetebereza okuba mu kibondo ky'ababbi abatugumya abantu b'e Mbale. I'm assuring you that the security in the region now is under control. Most of the thugs have been arrested. The gun they were using also recovered with the 2 magazines, and the others are still going on. Enamba z'emmotoka zibabadde emu baali bagibye ne wano Mbale emmotoka n'enamba endala zibabadde bakozesa nga bwe baba babbye emmotoka zibakyusakyusa nga badduka n'emmotoka nazo twasobodde okuzifuna naye nga tusuubira n'ebirala bye banaaba bayina ne bannaabwe abalala tugenda kubanga tusobola obbafuna ebbanga lyonna kubanga tuli kubagoberera yonna gye bali. Adumira poliisi mu kitundu kino asuubizza abantu b'e Mbale nga bw'agenda okussa abasirikale mu bifo ebibasinga okwekengera era n'abasaba okuba abakakkamu ate bakolagane bulungi ne poliisi mu biseera bino eby'ennaku enkulu. Already have drawn the operation tactical plan on how the region can be secured district by district. Now the municipality here going to open some kind of detachments.